media yafetu kusensonga Nyabente mbasaba mudde mu mind. I miss some things. Sokero ddala. Bane mundeke n'okundeka kubanga abantu bente sinenda n'omwana we tere bamusimba amaaso banayiriza okwetta. Isatiriza okweriga. Tebamudetanga na maaso nzi. Wenifuna obudde wendiwo n'omutima gwange tewaliyo na therapist munsi yonna aliwonya bintu seeko. Naye ngwe nkugamba ebintu byonna bye bali mu kuntuusaako saazo the way they are torturing me, whoever is torturing the way they are torturing me ekigambo tebakiyisaawo nga kintu kikulembera kulaga nti no because there is something kye basobola okwekwatako but ekintu kye bali mu kunkola kirala nnyo mwe temunye nakitegeera. Singa essaawa zino omuntu agenda kubuuza nti Samantha how are you? Nga muddamu ekyakasuku muti abapakiri shit. Kati kyengamba kakati n'olwekyo kyengezako okugamba zina ekigamba abedi sikitegeera kye mwogera abedi mugamba as in a bed as in because sina kitanda mugamba kitanda as in a bed. He's willing to do what? To help you. But if he couldn't afford 700 shillings, how much can he afford? 100? Siringi lusanvu lwa mulema olw'ekikopo ky'omwana ekyamata. Mu kaseera ayinza okuba nga teyalina. Alice ku mitwalo 2 n'olusanvu kiriwo ekyamaanyi. Kyogamba muno emmotoka etesobola kutuuka mu kibuga ogenda ye kiki ennyo like ekisinga obulamu bw'omwana kyekiriwa. Like literally ezemboozi naziggala nesonyiwa omusajja w'abendi simumanyi simulabanga nako in fact yafa nze oyo omusajja mmanyi yafa gyali. No, Samantha. All right, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. I did not clean up and trust me it's my fault because I'm just traumatized. Yo guys, I'm traumatized. I just can't do anything. Samantha birungi lwaki wadde eno? Kubanga je nali nsobola okusobola where I can afford. Wandize neyo motoka. Sababu yogera sina ndogera singa we munda bali. Oja songe nyumba we. That's how I am. I'm empty. I'm hollow. I am just there. Ani abitunze omwami wo? Ani sibira kona musajja namulekera mu mwamutwala bed sambalekera. Bagunda. Nambalekera musajja nali sema kwa musajja. Murachi chibali tolooza ani abitunze ebintu? Bwe murachi ulooza nti buli muntu abeerawo lwa musajja. Otonde yabitunze. Katika kuhulide gwe bintu ebimu nakati Samantha nedda kubanga obwongo bwange butono ate obwange nawo butono ddala.
Samantha twatandika ffenna kakati lwaki oba oyagala okunneebwa leero eno sayidi natandika ate mbadde nzimbye obulamu bwange bwonna nga buzzeewo bulungi nga temuliiko nga simuli midiya nga midiya teriimu nze kasitanabe live gye wakoze ng'olaama ng'okaaba ng'oyagala kwetta ne ŋŋamba abaana bange bokka bali mu kyalo bokka be babulako sekulu ennyanja yaffe eri wano ne ŋŋamba kibulako kituni nnyo n'esimanyiwa kataka gye bangukajjuki najjukidde batya nti nyina midiya I don't even know what that came from simenye kyavudde nezijjukira nti bayirawo Samantha neerinnya ku media you can actually live stream but I was down nakoze live eyo nga nze n'omunange tuli awo kinena kyakulya nga twetunuulidde eno ennyumba gyo atebeerako loweti ennyumba ebeeramu kimu kyalimu yalina nakuba esimu nga yakiyenga abantu bakubira esimu azibanva bakulowoozaako waliweekweka netambuulirwa waliweekwekabadde mukiseera nga mbuulirirwa nze ndi mukazi muyonjo naye mulaba wemulimbi bakita kwekyawe kwevaako oba kugamba batya bayirawo era infact oli mutoilet enyumba erimu surveillance nga bwokiwulira bayirawo kikulu nnyo surveillance etya erimu surveillance etya no kale kamugamba omwana ajja atuula otatulida ku recording alimu no just agala kujja atule wano omanyi lwaki mumotoka mulimu ki mulimu amma tomanya anti ayonza wagala bamenye motoka wajibu womalu tetusobola kukyawagana gwe tumanyi baka tumaze nga tuli bakyali agenda tula just awo amanyi ebbanga lyenkunoonyeza amanyi ebbanga lyenkunoonyeza tetugenda recordinga tugenda kutuula awo just kwesibi for media tugusa ensonga olunaku olweggulo twalabye Samantha nga ali ku live ng'alaama ng'akaaba nensalawo okujja okumunoonyaako naye nga musoose okuwira nti munoonyezaako kyali awo yeekyanze naye ngene yatugenda ku social media comment zabadde nnyingi nnyo Samantha tusabe Katonda oba naatukkiriza okubeera nga atunula mu kamera naye nga Samantha waffe oli si ye Samantha wa kaakati ebyaddala Samantha yakyukamu simanyi oba stress oba ali depressed kwagamba ye agamba kimu yekyawakyawa ennyanja eri awo kumpi abaana be singa teyajjukidde nti baana be naye singa mbu yeekozedde ekikyamu so yadde eno tumunoonyereza eri nataliyo nja ate paka eno gye yadda tusabe bw'anaaba nga atukkiriza okubeera nga ayogerako ko naffe naye jangu mpolampola ate siko agaane bugaanyi naye agaane bugaanyi naye tugenda kugezaako ziwa andisani ze batuteekamu akasente kati nanti Samantha yoyo kyaliwo ate buzibu ki babaana mbadde manyi baanabo ngenda kutula ku kidomola nze kino ebintu That's what I'm telling you, that I've had everything. Which means bad day chilina, bad day obula, bad day nawuza onga. Kale yes, temusibwa akabinyo. But bad day nawuza quietly. I swear this is not tetuli mchibuga yes, but this is a good house. And I've been staying here, sustaining myself. No man, no one. But ebintu bigenda maaso bantu mukamba buli twalibera onga like first of all right now I don't look mentally stable.
according to a human law. I don't look mentally stable. That's why I don't want to sagala camera. Kubanga I don't look mentally stable. Second, ekintu being nakyo kinene. Kati olaba otula mu kamera n'okola live. Natudde mu kamera nenkola live nenga nenkola live olaba nti I'm trying to suppress something. Kati sawa like it's like mwagala buli kimu kigenda kuyamba kale kiriwo binenemu tofaayo nowembanga no lwaki oga nti mbanko ye channel yange kiki nze kale newaddeyo bakyano yange egende nze newaddeyo bakyano yange egende kiki no sokoleke lwaki ogamba nti lwaki ogamba nti embeera gy'oyitamu Samantha ze nakoma tugenda kuvuga akajegere ngera embeera gyempitambagenda kubuuza etuseeweeta olaba nti kivuga kiddeera siru kyennewala anti labayo Samantha alabayo agamba yagala kwetta ze mbala wano n'agamba nti ennyanja eri awo kumpi kimu bibi yagala kwetta ani akugaye muno kwata ennyanja omuntu abeerako kumpi n'ennyanja yaabwe kati fe kigendo ekisinga okutuluma ekigenda okunnuma Samantha nga yesse batandike nti era ogenza okuba nga ngenda kubinanira ekizije munoonyi naye kuba essimu nga yambuloka then nekosa my other number tunyumyemu Samantha nga tuna recordinga kono omwana omulaba twalwanyange ebizo ebyo byo mbimanyi no am lying? She has never called Alice omwana amulwadde nesimwase neyo Samantha lwaki ogamba nti nno ebintu byetudiringa nti olina abantu musibo nga tolina bejjako tuli bayange by now I don't mind to know every time I have problems actually so the more I stay away from people in fact blocking n'abandi nisoka mbejjako antira mubakwera mbamwamu abatalaafira kati so koleke Samantha live yabadde kuki right now I'm in so much pain I can't really talk so much wabula in fact but if I say it I want to give the information now whatever I'm going through how it is adding up, but I want to give it to like a person who gwemanyi nti tagenda kuzibikiriza. Because this is something a bit big. But kubanga sisobola kinyumya nnyo niyo omuntu asobola okugatta kyenyumiza nakyo. Kati Samantha nzo mmanyi tuludde fera tukwa interview kuva wava jiwava ze sizibikiriza. Leta SB Media tugusa ensonga tukyaliddeko Samantha birungi TikToker. Samantha aludde nga kyali wange era yabuvuddeko waliwo emiwunyo egyatuwunyira awo nemunoonyako tunampisamu eggaali Samantha naabulako omulundi gumu we yabula twadde tuli awo ng'akoze live Samantha ng'akaaba kukaaba n'alaama yogedde ebigambo bingi nnyo abantu ne bambuuza nti lwaki tononya ku Samantha mukwano gwo ne mbagamba Samantha yakweka munnange n'essimu yaziggyako nenkuyako mukwano gwange Alice
nga batumunoonyeeko kuba naye yali kyaliwe nnyo. Twagenze eri gye yali abeera titwamusanzeeyo. Ekyomukisa omulungi ne tulagirirwa tumusanze mu nnyumba wano waali ng'agamba bintu baabitutte. muve ku ensonga z'ebintu byange mu byesonyiwe temuziteeka mu nyokosi wawe. So mu nnyumba tusanze temuli yadde ekintu n'ekimu. Mulimu bimuli mulimu ndowooza olaba simanyi naye wetumusanze naye aŋŋambye nti ensonga gyenjagala okudiiginga ensonga nnene nnyo mpozi nga nekyono yange njikooye ne mugamba nti nze kulwa Samantha bakyala egende naye tunyumyemu. Samantha ogenza n'ongamba wali nekintiisaamu nti mpozi nga kyano njikooye ebintu byenjagala okudiiginga. Ebintu byosima binene. Kiki ekibifula ebinene? Binene bigejja byaffe abalalu kati mwabalamu mubyagasa. Lwaki weeyita mulalu? Kale tunaabira buba kwetolaluke. No, lwaki omuntu watanga ogamba nti nze ndi mulalu nze ndi mulalu kyemmanyi nti omulalu teyeemanya nti mulalu. Lwaki? Anti omulalu teyeemanya nti mulalu naye ati abantu bwe mutuuma nga ennaku zino oganya ennyo ekintu nga kikukalirako kati time omuntu okikkirize kibabeera bakutungako. Ogenza n'ogamba nti essimu ogenda gitunda naye before nga tonnaba gitunda oyagala information erimu zigwe mbadde njagala okuwa. Saagala bintu saagala nakutula nze na mukamera. Naye information kyeri before tonatunda ssimu? Ebintu ebimu ebintu byemwagala onoonyereza nebyemugezaako okusika bintu byekusifu byekusifu oba byekusika ekintu bintu nga biri deep. Kati bino bintu bya mwoyo katugambe kuba kati gobeera nnyo ne Mama Fiina ebintu ebimu kati goyiza oba obirinako idea but this is nga biri deep nnyo omanyi okusamira kirala n'okusaba kirala mpaka nga Katonda omulabyeko bibiri byanjawulo. Kati nze munaye simanyi kusamira kubanga tebankulizaayo wabula ate sigamba nti n'omuntu asamira mubi olwokubanga nze okusinziira how deep I've gone. God is real. Katonda y'omu. Ekyo no actually ekyo kyeki ensonga lwaki ondaba buli kimu kinzigwako. kubanga waliwo omuntu out there atayagala muntu amanyi nti no omuntu abantu abalwana okubeera nga you live in separation nti omuntu asamira jjajja noona agenda ku kyaki banjawulo. Waliwo omuntu ayagala kibe kityo okitegedde ng'oli ayagala kibeere bwe kityo ono omulokole alina okwewalana ne Mama Fiina oba okitegeera ng'oli ye that is how they survive oba like that's how they live life. So they live life on separation z'abantu oba okitegeera. So this thing is big and deep, deeper than you can think. Kiyinza okusoundinga ng'ekintu ekiri simple kubanga ng'obeerawo ng'olaba Mama Fiina ne ku konsati zaabo gemba agenda ng'olaba ng'ekiri simple. Naye omuntu alwana ekyo kireme ebbaawo ayanga yakiryako ssente bangi nnyo nga bw'okiwulira. Okitegeera era nze I'm grateful to see that olaba Mama Fiina agenda ku kyaki nasanga ewabugembe tebesosola actually ekyo ekintu abasikirwanyisa bangi kubanga ekintu tulimu saawa eno byenjogera bigenda soundinga ng'omuntu omunyiwa enjaga bw'abeera kubanga nze bwe batyo bantuuma okitegeera. Naye ebintu byendabye mu nsi eno ey'omwoyo then nimbiraba ne mu buliwo bye bingi. Sagala kunyonnyola gundi ate naye tombuuza bintu nga bwe bate oli mu nsi ya mwoyo nedda. Ensi y'omwoyo nawe oli mu nsi ya mwoyo gwanange muno gw'oli gundi oli mu mwoyo just living obulamu obw'ensi okitegeera. The difference is for abantu abamu like we have gone deep n'olaba you get evidence kyoba ngambe nti esimu saagala gitunda before I release this evidence.
Do you know how many people have been looking for how do you see God? How do you get to know God? And then boom, Samantha has evidence. You understand that thing? Eh? I have evidence. I have pictures. Like we can demonstrate it for you here. If God is in the sun, then trust me, he's in the sun. If he's in the moon, he's in the moon. The issue is the engagement and quiet. When you be too quiet, wasirikire nnyo noyingira nnyo deep mu Katonda akweraga. Bwakweraga ekyenjawulo ekiriwo nti nze mulamu bwange bwayita nalimbanga nnyo nti Katonda wentuse mu kiseera nga Katonda namugamba you know what, nze ebintu ebimu oba obingamba njagala evidence whereby nsobola okulaga is before nemugamba nti you know look at this okitegeera kati evidence oyo ekyenjawulo ekyabaawo nemba nga buli kyendaba kineewuunyisa ng'ate nga you know it's a privilege to be that you can take a picture of what God is showing you, of something really incredible, something godly. Nga nawe omusito kirabangako Alice. And then katoloba n'abantu betu abatusemberera dda batumanya amaanyi ge tulina. Kati muno because ye mukwano ogwo nga ola Alice n'omusharingirako. And I kept on sharing to that very person. Okitegeera. Kidomola moyo takiyiseemu. Nyoko moyo Leta akatebe. Waliwo etebe, waliwo akatebe kaliwo akatebe. Kavula akaleka kali wano. Nedda kali awo mu kisenge kyange naye lwakuba munnaye. So, I don't know. Eno. There is a black stool. Kazije nkakulage. Kaakano. Okalabye? That is for us. Ate bannange yes bifugade ate kati moyo tajja tusobola. Samantha yalokoka tufudde. Nesiri mulokole. Akadama bagenda tutandika Samantha nsabiraako. Bagenda yeah I know they are going to. Ngeza ni tunuze no banengeza ni nkola bangu ku simu yange otandika musimanga connect ku Samantha nsabireko. Kano kale kati. Tata kamenda bere wali wano. Kano ndi comfortable. Olaba ayisiye. Kati ebintu ebimu oluusi. Kyobola mbadde ebintu ebimu bazagala nze byogera ku kamera. Ne ku live. Nti ku live olaba. Kano myo omugongo bannaye. Olaba ate gye badde tudde wabadde nawasiimu. Kano myo omugongo. Anna, guno wano wa murale. Tamwaga kyayagala kujja mulale. So ani Samantha live tugere ku live y'eggulo. Tunagenda eyo. Live obudde kujikola notandika tutiisa nze natidde. Ani abadde abatiisa oba abadde kutiisa nze nkuyise. No mu bulamu ekisinga okutiisa nga mukwano gwo gumanyidde emyaka egiwera 3 ng'afudde. Kitiisa nnyo. Kati ate kiki ekitiisa okufa si kutiisa. Kasita batandise nti singa tabadde mwana wange Samantha ng'akola lwaki munkwata bubi ekintu lwaki muddeyo okulayiva yoti omulowooza sinjukira byenayogedde mwabadde nayogeddemu ekigambo ky'okufa ate ne wemba ngenda kufa gwe banzika ku bijja byewabwe nti bigenda omuntu kasita space eggwawo Samantha wagambye nti mwanange mumulabanga eyo mumuwenga ku mmere because I want to get lost. Simple logic. That's how street kids are born. Exactly. I just want to get lost. Omaze omwaka mulamba Samantha nga sikulaba. TikTok nga webale nnyo kakati nonnoonya ng'olina amawulire g'oyagala. Kyali kyakubuza. Kyali kyambuza. Kuba nandibadde ndiwo. Wabeerako ku TikTok okwo live. Era mbeerako obwolumu mpaka abantu abamu lwe bafuba olaba banzijjako. Nakujjako batya ani yakujjako? Kakati ebyani yanzijjako. Linda life eniddako. Wendi banjibbyemu gikola. Wavaako otya? Kati
olaba SB form waliwo ebintu ebimu nga zagala be repeating biri too painful kugambye ebintu nali navituuko like before nga wenafuna oli ebizibu ebyasooka then nenziramu okudda ku TikTok when I had found myself ebizibu ebyasooka byenasooka oyita mu biri ebya bedi biki ebyo mukisembayo ndooza mu okujjukira nebiggwa and I lost everything mumwasembayo mmanya bemwagala kumanya naye temumanyi nakyaddamu oyagala nnyo omanye ekyaddako waddamu okunoonya nga nze we yaddamu okunoonya ono nga nze n'okunsuzawo embeera bansuza nga naye nansuza infact nasulawo wiiki emu omwaka siri gwerabye nabeerawo wiiki emu nga n'omuntu ansuza alikyali wange nansuzaako wiiki emu naye nanneefuulira naye nemmuta nengenda obulamu gye bwalimu ebigere gye byali bisobola gye byakoma kitegeera nengenda nembeerako muloogi for 1 month nambeera muloogi nga mbeera muloogi okumala omwezi mulamba I don't know even how I sustained myself in the lodge just know it's by the grace of God kakati after 1 month nensonze sente actually biri bye nalwala na buli kimu nali ndwadde nali ndi mu kye bayita ndoba mu luzungu kye bayita spiritual awakening that is when oliko calling mu lulimi lw'abalokole kye bayita calling oliko okuyitibwa nti olina kuba muweereza wa mwoyo bingi nabiyitamu byonna ne biggwa ne mba ne perfecting you know there is something called you perfect your craft, right? And I made my money, my small money, then I got this house. When nafune n'ennyumba nilikomawo ku TikTok. I think nalikwera ku TikTok even when nali mbeera mu lodge. That time wali okyalaba ku live zange. Nga nzija nenkola prophecies z'eggwanga, nenkola prophecies z'abaana, everything. Basically, nga naye nakasente kange akatootolo siga nti nali oba making a lot of money, you know. But remember, nti ekyali kyansuula mu spiritual awakening kyali tekinafa. Cha. Sicha. Ma, just you take them silent. Nga we charging. Tetamukwate. Amme kya kwekeninga. Ekyali kyateeka mu spiritual awakening kyali tekinnavaawo. Kitegeera abantu omuntu yeesobera oliko calling naye n'ekintu ekikuvuga kikuyingize calling oluusi kiba tekinnaba kuva wate oba tonnakitegeera oba tonnakitegeera. Kati nzije eno ntandika obulamu esibifo. Obulamu butandika wano mu kayumba kange kano. But actually, I'm grateful because this is even a bigger house than the other one, right? Yeah. Kati, netandika buto obulamu. Obutali musajja tebuli muki. Naye ng'ate mbadde bubeeza okuba kati wano ndi mwaka gwa 2. Katonda nampa ennyumba ennungi, nampa Land Road omulungi, Land Road walutabira Uganda. Abeera bweru. So, in the due process, waliwo ebintu ebimu ebikomawo. Kati luli nali manyi nti nokawewe bwawumpiseewo bulungi. Kitegeera kati obulamu butandise buto, kati obulamu butandise butate nga mmanyi Katonda. Kitegeera ate nga nkyeyongera omumanya. Kati gyengenza okubeera deep nga nyingira nnyo deep. Kumbe waliwo ebintu ebimu nga biruma abantu abalala. Ola SB4. Nyinza obeera ndi wano ng'olaba oba obadde osuubira ngenda kwetta no bwe ngati ngenda kubulambula nze mpulira ddala batya si kuva ku nsi. I can just get off the grid like ng'omuntu n'ova ku media n'ova mu bantu n'ogenda eyo nga mu bikyalo eyo n'obeera eyo naye nga n'omwana like literally n'omwana n'omuleka kubanga ebintu ebimu biri kuffe. Nze SB4 ekintu ekintusiza ku kino ne wondaba eno nga ndimu enembeera is because I'm spiritually gifted. Ebirabo by'omwoyo nze nabiwulirangayo mu bintu by'Abaganda abasamira gye nabiwuliranga. Ntembe oba zimba nti gundi nze mbadde sikirabanga n'okwayiso ya kubanga nze waffe tukuze ffe tuli balokole. Nga simanyi nti amaanyi g'obeera olina waliwo omuntu ng'agagalako kopi. Gogenda okugamanya bwe bati nga waliwo yagalinde dda. Okitegeera?
kati ekizibu ekyajja nti nze simanyi nti gwe osobola okugabba. Kati omuntu waba akwagamba omuntu nga nze nyina kubaawo olina kunzijjawo nanzijjawo bujja nanzita, you know, bwe sivaawo kwegamba oba okitegeera ekintu ekyo SB4 kyenkugamba ekyo ne bwondabira neno ng'obulamu bukyankala naye kubanga nange ntuse busa ningamba wekibanga it is spiritual powers as in oli ayiye engeri gyengamuwamu maani ano yagagala anti kyekyo lwaki nagambye nti njagala omuntu nga nsobola omuwa copy of everything. But now by trying to find out what is going on deeper and deeper jenazuulira boy nti ne buli kimu ekyabawo 2023 kyonna kyali kipange. Kati ensonga gye twagala ebya 2023 awe nakomye otegeera. I remember 2023 bingi ebyabaawo nze nakoma bisewe najjiranga ennyo wali mulwadde oba omutima gwe wasanga ndi mulwadde nga ebintu binalwala bingi gwe obanga oli mwana wa mwoyo osobola n'olwala n'ekigere ekiyinza n'okuggyako enfumu gwe kyoba omanya. Twasanga Samantha nga mulwadde mukubeera nga mulwadde ayetaaga obujjanjabi tubeerawo namala naabulawo ate akaseerako kenyini omwaka ebyo bino byali bingi ebyakujjira oba ofundako ebyo kale ebyo waakire babinzizeemu nze ndyoke n'ebyo naye bino mu kaseera ako ab'ente we bajjira webalinwe faamu waliwo ebintu ebimu SB4 byejjagala nze nkuwe gwe gwonoononye engeri gy'onoobisa ku kyanoyo naye njagala mbikuwe nga sibinnyonnyodde nnyo mu kamera because it's like this is me beating my family down. Okitegeere ate nga no one want me, I'm the bad child. Nze wafenze mwana mubi actually byonna byobizudde kati gwe I don't know Alice oli mukatuliki oli mukristaayo okuze osinza Bikira Maria webale nnyo otudde naye kupi Bikira Maria sibi mundeke kakati tutugende anti kati njagala kati kino kyembadde gamba nti this is why I don't want to meet people because it's going to be funny. It's going to be funny. So religion n'obwa Katonda byonna bitandikira wano mu Uganda. Kati wano mu Uganda obwa Katonda bwe butandikira okitegedde bwe butandikira mu nsi yonna obwa Katonda butandikira wano mu Uganda. Nengera bwe butandikira mu Uganda buli don't be funny and actually if it's going to be mocking don't even dare. Nze Samantha kasita ogambye nti actually SB4 bino si byakugezesa. Just keep your words minimal. Kiyinza okugamba oyagala mazima leganga kuwe. Mu Uganda muno mutandikira obwa Katonda. Mumba mutandikira then obwa Katonda bulina family. Mwina kye bayita bloodline mwe butambulira. Abantu kati nga abantu abo basamire nnyo lubale ennyo. Boy batunulira bajja manya nti kibalaba bakimanyi kye batunulako. Bajja babakimanyi. Era nekibalinze baba bakimanyi. Abasumba abasinga abakimanyi they are the reason lwaki ndi bweti. They are suppressing. Like they are suppressing it. Okitegeere? Why are they suppressing it? Because wali ebyama mu byemutamanyi. Kati ebyama ebintu ebisinga wewunye kati gwe wewunye ebintu ebyama byakwekebwa okuva mu Bible nga kati then there is someone who is awake abinako copy buli kimu. Goloza guni institution beke zigenda down. Kati okitegedde lwaki mbadde saagala kubeera mu kamera. If there is any help I would need, it would be like help ngeri quiet. I think ngeri with the people who are highly spiritual. Abantu obeera nga balinda dde omuntu nga nze kubaza abantu abasamira abasamize. Kubanga omuzungu abakiyita Jesus. Ffe wano tuba tukiyita kiwanuka. We have a language here in Uganda. Okitegeera. Tulina olulimi feno kati is like this is Israel. Kati wano kitegeeza nti ffe tulina olulimi olwaffe. Omuzungu alyoka akiyite nga ye bw'ayagala okiyita. Oba okitegeera. Bere bino byennyumya ne byennyonnyola so bikuwanga bikuwa evidence na buli kimu ne mu history na buli kimu we bigatira bw'oba obyagala. All of it, all I have it. Kati
wekibanga mu bazungu omuzungu abakiyita Jesus omu-Egypt n'akiyita Zeus then ife tukiyita kiwanuka okitegedde then ife mu lulimi olwaffe naffe because kiri mu bloodline oba okitegeera bino byenjogerako biri real these are real powers by the way and kati ekyo omuntu kati omulokole kyatayagala nti Alice tamanya nti no bagala obamanyi nti Alice amanye nti no kiwanuka mulala ne Yesu mulala. Bro, it is just one person with different names. And if there are people who feed on the unknowing. Kati, that is the thing. The thing is about godly powers. These powers, gana amani. Because waliwo omuntu ng'ali akukubanga mama Fiina alina okwewalana ne bugembe. Kwalya ssente kwabererako obulamu bwawo kwe bulwayimingira. Oba okitegeera ekirala ndi mwana ali special esinga okuneewuunyisa n'okunsesa ntunuulira abantu nga banumba abantu abo nakulogande namaani atandika okuyimba ajja akomawo emisambwa gyaffe giri eyo mu nsozi abaginoonya bagiraba omanyi wano wetutudde wano tutudde kasozi wagagayi tuli kasozi wagagayi it is a peak of Mountain Elgon. Yes, tuli ku Mountain Elgon Peak. Wano we tuli? Yes, tuli ku kasozi. Tuli ku peak ya Elgon. Elgon, it is just ekigambo El ekigambo ekiva mu Katonda nga olaba malayika malayika Mikaeli. El is the name of God. El when Katonda wayabula oba kati when El was gone oba that is in English. Mu Luganda ne tugamba nti emisambwa gyabula oba bachwezi bagenda tesiwe mtu omugamba babula bubusi we batwe bagamba mu Luganda kuba kati gwe tobimanyi tuli ku lusozi Mountain Elgon eno bakayita peak. No, like if like kyengamba kiri bwe kiti because what I am it needs someone very highly spiritual because I have been waited for. But then I just don't look like what they are waiting for. Do you understand that? Samantha, tukwatira nsonga mpola. Okusinziira ku comment sections ezabadde ku live. Ezo comment sections etozinnyonnyola sibimanyi. Abamu bagamba nti baakuloga abaana babanja ente zaabwe. Ate abaana babanja ente zaabwe baba bandoga. Then kati kankubuuze ng'ogyeko okubanga ennyumba gw'osanze teri mbindu omuloga asula wano. No, kisinziira kubanga Alice tell me nga bandoga nnyo kubanga ndi bubi nnyo because now I'm at the verge where I've lost everything, yes, but it's because of family, because of the lineage. Ffe mu family tulina ekintu ekiriko kye balwanira. Whatever they are fighting for, I am that, and it's not something you can take. No, kati owente teyewanyo ddembe kubanga nze owente sina muntu wanta mmanja. Okitegeeze nga bagamba booli awo tubegayire bakusonyiwe. Ate basonyiwa bambinsa bavuze tunuzaamu kamera gyesembeze wano. Ababanja ente message zamu. Nze mbadde nsabambi bw'oba omanja ente gw'olaba nga bebi wange oyo omwana omuwala omuto oba osoomuzza mu lubuto. Then manje ete okitegedde gwe jangu mmanje ng'osoomuzza if you can turn back time ababanja ente mwerabira mwekubajje muwulire abantu lwaki muli sure mu nyina siriimu lwaki muli sure ate nga messages comments commentinganga before everything they did happened. Ebintu byesaagala kwabya ku media because now that is beyond ebintu ebiri beyond bulumi biri beyond talking about them. Goza lwaki bo bali sure nti siriimu yanno abanja ente gwe babuuze base babeka ebintu if they can undo what they did then bamanja but bwe tebasobola ku undoing what they did tewala manja yadde ekikumi repeat that nenga gye bali nkugambye bwe babanga waliwo manja yadde ekikumi ku baana b'ente bagende Godfather basasule si ye yabakulemberanga mugenda okuloga
beba abantu bebagulanga dde bafana temunjogeza byamo ebyo sinjagala okwogerako kubanga nze saagala nnyo okuwa abantu buyinja tubyogere bive mu ddiiro kuba buli muntu kyatunuulira actually we baba bagekye kye batunuulira jjaka parkinga kamera z'ogende it's no sense kino lwaki nze nkonomezaawo nga nti ze Samantha mukwano gwange ekiba kirekesa beegayira nti kale byaggwa tukkirize nti abaana b'ente kiri bwe kiti olaba SB4 bwe mba nkubanja bw'oba ommanja oba kale bwe mba nkubanja bwezza ne kukola ekintu nga kitaking away your life kati ate olwo mba nkyakubanja oba siweddeeyo sengamba tuba ku zero balance. Okay, Alice, if I'm demanding you and then nekutega abayaye ne bakola bye bakukola and I'm very sure bye bakoze bakulumiza ndi sure ne sirimu ofunye kakati zembuuza oba mba nkyakubanja bakukola zembuuza mba gwe sokoziremu mba nkyakubanja anti kyembuuziza it's an example mba nkyakubanja no kati kiŋŋamba nze omanyizi sinkugambye ze sigenda wa bantu bamubuyinja kubanga ebyo bye baagala okitegedde ekyo sigenda kibawa amanja mbeera wane nenkumba mu kisembi ajje wane namanja banedoti benbigiri bakola kyatugambe nti bakuloga ani abente ase singa bandoga singa bandoga oba ofundako kale kubanga eddogo terinkwata bakola but ekiri physical ekiralamuko I don't think I still have a heart. Well, every time I remember those scenarios, ebintu byebantuusaako ate biri byali bya buliwo. It's not something that it is omanye okuloga kirala but then there is set up nga ziri real. Mwagala ofuna interview gyoyagala nogenda nga bulijjo ogwobula bubuzi ono abula bubuzi naye ebintu ebyaddako awo ebyaddako awo and no but the thing is olaba Alice nsaba busabi Alice mba nakugambako mbadde nsaba tukireke tetukiyisa mu public kubanga nze nyina omwana alina future kale tukireke which means nti ebintu ebisinga tubireke mbadde nsaba busabi abantu bete oba obaagala nnyo genda obasasule oba seejo I don't know, I mean that is where I get bitter. I say I get bitter from that point. Wali wakisoboka okusonyiwa kuba buli muntu mu community agamba nti Samantha abaana bamuloga nze kyemmanyi nti abaana bandoga then kati kitegeeza ansogirina kati genda ate tusobola okwegayira basonyiwe nze Samantha mbadde nsaba abaana b'ente bambi temunsonyiwa nkisaba bambi in fact temwakola luli mbadde mbasaba luli erisirimu teyakwata mukidde muto kubanga kati kuno njagala akwate bulungi kubanga gwe genda obabuuze lwaki bali sure nti nno sirimu annuma gwe kyekyebuuza bali sure nti nno mulina kati nze mbuuza kuba kati ate baba bakyabanjaki which means bagwayo because sirimu wameka badde nsaba sirimu ali worth how much money webale nnyo kakati just because I'm a healer I can heal myself obulwadde butono nnyo nze mbwonyanga but nze sikwatibwako sirimu I don't even know how I surpassed that by the way simanyi nawe nakiyitako meanwhile though yadde nfaanananga nfaanana bwe nti kubanga I actually fast a lot kyokulala sometimes nembeera oluusi enkwatamu wana eno ng'akamera oluusi omwana alina olulyawo nawe bimanyi ebyokubeera omuzadde Alice naye nga waliwo ebintu ebimu ng'ebiwundu ebyo tebiriwona ate nga nange siri interested mu kubiwonya. By the way, I don't want to heal. If I ever heal, I'll never get revenge. I'm sure. I'm very damaged beyond compare. Chobola nti ndi damaged nti nebyenjogera teryali biwulira teryanzikiriza mbyenjogera ndi waneno njogera but eno interview egenda fuluma buli omu atandika okuvuma akola be abantu mwabakola bubi abantu mwabasobya naye nga abantu gwe SB4 wajje wange gwalaba ndi gwe stage wali ontunuulira nga eyo stage gye nali ndimu nali nga ndi capable
ndi capable okuddamu nti that time kati then me I was paid by the way abente besasula bagwayo ku kye baakola wendifuna obudde wendiwona omutima gwange tewaliyo na therapist mu nsi yonna aliwonya bintu seeko naye ngwe nkugamba ebintu byonna bye bali mu kuntuusaako saazo the way they are torturing me whoever is torturing the way they are torturing me ekigambo ente bakiyisaawo nga kintu kikulembera kulaga nti no because there is something kye basobola okwekwatako but ekintu kye bali mu kunkola kirala nnyo mwe temunye nakitegeera kiri eri kintu kyasigalayo nti nno buli ayagala okukola ekintu akikola ayitamu ekyo okitegedde buli kati saawa eno you can find me musobola okusanga neno nga nfudde and people still say because ente but ekintu kyenjogerako baddiya kintu kinene nnyo nga bwe mbabulidde bagamba ebintu bya mwoyo ate nga si mpewo bwe ziba mpewo then ndi mpewo bwe bamusambwa then nze ndi ogwo omusambwa just take it like that like ebintu ebimu timwagala biisaako maaso buli omu ayagala kiyisaako maaso but the truth mukimanyi ebintu ebituufu mubimanyi yalanze ekintu ekituufu kimanyi bwolina okkinga ebituufu ababimanyi abalaba babijja bitegeera babitegeera nti binjogera ebituufu era yadde biwulika nga ebitategeereka nebyo ebituufu olapina babadde yogala kundaga mu ssimu ebyo kati ebyojagala okulaga mu ssimu kati ate bwoba okyali mu byente kati beera mu byente eziddensi zo nzivuddeko ebyente tebabanja bagwayo abente nze mbasuubiza era mbasaba busabi bulungi nnyo abente mbasaba bambi mudde mu manja I miss some things sokera ddala bane mundeke n'okundeka kubanga abantu bente sinidaba n'omwana we tere bamusimba amaaso banayinza okwetta isatuyinza okweriga temwe mundetangana mu maaso nze tutandika kubanga that will bring out the bitterness in you. No, anti abente boba weddeyo bagwayo kusinzira ku kyentegedde. Owente awuliranga mmanja. Ze mugambye embeera eno kubayita mu nkumba. Ndi wani eno wendi. Asobola okuddamu ne basetinga kati kuno basetinga abasukka mu bataano kubanga wendi mbalinzi. Naye ng'ekintu kyente ekyo kyafukanga badge. Eyafukanga kintu kyako buli ayagala okukola obubi ekyo kibayitamu eryo bali afukanga kubo kuba nange nalabye nti wavuddeyo n'okola live ebiri ku komenti ku live aba komenti nga byonna nte abaana simanyanga baakaaba amaziga gabakadama bali ku ebyo muti amaziga kakubuuze nze kale tukitwale nti byali bituufu kale tukitwale tikale amaziga g'abakadama nze nnoze muntu eyali abadde wako nembera mu skando y'ekintu nga kirimu bakadama ate nga nyina ne explanation ne evidence eraga nti bannange ekintu kyali bwe kiti kyali kirambulukufu gwe tunulira buli muntu yenna baani abadde bakolera bakadama basise baani nga bote mubalwa bunze abaana bali mu kubba miliyoni ziri mu 10 nze ndi mwana mu 5 gwe lokirowooza nze gwe beetikka omwana sise yazimba n'amaka ganyira bwe gati abaana bababbye bukadde 10 bukadde bimeka gulowooza lwakize gwe beetikka tukiraba nti tekiri ku nte. It's not about cows, my dear. No, but we want to wali celeb ngolede okikubye ticket ko yona. Nze nesinga bali balina zi page z'abakadama ne basinga. My dear kino kiri about spiritual powers. Shona bakitegeera. Ezana kya kinte bakisetinga bu settings. It is something that was set up. And this kibayita ekintu nga kiri meditated. Ngoli akiplan izine wekino tambula. You know, and this is something big. They don't really ku SB4 media. When to decade. Mpulika benjogera ebitakwatagana. Ate era yeno interview jensembe yokola kubera ye yokka YouTube channel jendi wa interview. Olunaku lulala logenda okunoonya ozeeko interview nga ate ogenda kunoonya ng'ngamba munaye bye wali byogera bituufu. Naye ng'ate ngenda basirabika because abantu muntamye muntamye zikulimba bate wonna nayo nodduka wonna waliyo bantu ate nekugamba wabontamye aba media
tewaliwo muntu avaayo okwogera ku bintu bituufu binjogera kati nange kitegeere nze ebintu kati for example live gye nasembayo okukola nabawa prophecies nyingi nga nayimba muliro gugenda kukwata wano emabega wa Hamu bayitawo wa mu Kisenyi nga nayimba buli obwabeeraawo ng'akometinga enjaga ekutta enjaga kiri enjaga kati gwewakajjawo wala wosanzewo enjaga yenkana sindayo weyadda muti gw'enjaga wewulirawo ewunyawo gwolinawo egyolabawo. Thank you very much. People look at the faults and they make the faults bigger than the good things you do. That's one thing I can tell you. Abente sirinaako obuzibu buli awulira nga mmanje nti ansanga wano nga sinabasenguka kubanga sina wenzira basically ennaku nyina 2 out of this house. Kubanga yenyumba bammanja. Omulimu gwe nabikola nabeera nko ku TikTok nga nkola ebintu byange mu mirembe naye abantu bennyini abaagutta bakimanyi kye baakola and buli amanyi nti nno nga kimanyi kye yakola because oli bintu byesigenda kwatula wano but abakimanyi naye gwe trust me n'ebizimbe bigenda kuyiika mu kibuga wakati. I'm telling you this for buli omu ajja kweyogera na buli kimu kye bali mu kukola. All the by the way tuli wantu tudde by the way and these are the only cameras in the house. Mama nyabanyuza gwako waffe tulina kamera muneeno ezekubuulira olwebintu ebimu nga I just don't want to say some things on camera ng'ebintu ebimu Alice olwebintu ebimu nga tugenda byogerera kuno nga sigenda byogerera maaso ga gundi because I don't want things again olese kamera waneeno to like maybe to help or do what or maybe get my side of the story but if I give you too much, I know what it can do. You told us a camera to hurt me. You see, it's not for a reason of let off the interview, but I tell Jakuru Manyunga, I take a Samantha again, and told Damate to interview because of some things. So what I'm trying to be smart as well. Not to kakane. Angambie, one of yeah. Which means agenda kuvao. Exactly. Wali wagambye nti essimu ogenda gitunda which means ogenda kubeera off ku internet. Iyo simu nyino gitunda kubanga kyekyobugaga golaba mu nyumba bula kikyenyiza otunda ekitoko Samantha nga sikyamulaba. Kana akasala ndaba ke katuufu ogamba nti nno nali nkola mulimu gwange ku TikTok ne wabawo embeera bweti omulimu guno ne gufa. Kati embeera gye sigenda kunnyonnyola ngiginnyonnyola bwe ndiddamu n'enfuna essimu endala bwe ndiddamu n'enfuna page endala nga sinyonnyola kintu nga nkyalwana nakyo kubanga ekyoba okyalwana nakyo kitegeeza omulabe omuntu yenna omulaba gw'owalugana naye oba omuwa ekyo yokuddako oba omuwa next step oba okitegeera but just know I'm going to overcome whatever I'm going through. Esimu njitunda lwa nsonga because I need to get somewhere to stay. Wano bamazeewo but they have totally destroyed this place. But this is not the end. That's what I can tell you. If it is the end, then for now we shall end. Nze naabo ababenyini bemanyi byebakola ne buli kimu because me I can't tebasobola kunteeka wansi nakundoga. No. Banteeka wansi nabyo basobola kunteeka wansi nabyo. Kankubulire SB4 one time nga ndi ku TikTok okwo. I don't even know. I shouldn't tell this story. No, I shouldn't because when I kubulira amazima kinyumirayo nga wali eringa justice garden mental and stable which yetaaga. Yetaaga tusigalawo kubanga olaba Alice there are things that I can't really put out. Mbani mu trouble amani. Singa essaawa zino omuntu ajja nakubuuza nti Samantha how are you? Nga muddamu ekyakasuku muti abapakiri shit. Kasuku yatuwa ekyokuddamu. Nze ndifaani wa kasuku nekawukani muti abapakiri. Ate tukabeera mu nnaku buli kaseera. At least kasuku tubeererangamu. Samantha,
nti essaawa zino omuntu asobola okwebuuza Samantha asobola buli bwe yalimu obukadde nga ffenna nga tuli happy atwesimisa ng'ali happy ng'anyirira ng'agezze kiki oyo muleko Samantha yafa tasobola kuddawo. I don't think I'll ever recover. I'm too traumatized. The traumatized nnyo ekisusse ebintu byendabye bingi esibifu ebintu byebantusizaako bingi ate nze sirina buzibu naye omwana wange ebintu byebamukoze bingi ayise atannaba kukomawo ekizibu nze katemula ntisobola kubinyumya nebinyumya tebikwatagana. But I think Jeremiah even knows more. He can even, like, he can tell a proper story of what goes on in here. And mukasera kano tutuza Jeremiah mukamera. No, nenda siga nti no kyengezako kugamba that benjogera ngambiyogera mbitema buli kimu kyenjogera nekitemako halfway nekirekawo nga sikimazeyo mba n'ensonga lwaki nkirekawo tukitegeeza nti sitegeera tiwawaya tezikola naye ate kyeŋŋamba like wobanga owulira because I don't know why I feel I'm not here. Mpulira ddala nga sijja kubaawo in some time to come. But omubanga mwagala amazima Jeremiah agamanyi. Jeremiah abeerawo wano ebintu bitukawo wano. Jeremiah abirinako kopi. Eri yenninako kopi mu ssimu yange nja kubikuwa. Kandabeko. Soko ndabeko. Nedda. Nja bikuwa but it's not going to be on camera. Anti tetuli ku kamera mbirabe ku simu tetugenda be posting. Kati kankubulire esizofa kubikira mali. Ubikira mali yagoyagala oki ne Katonda wo mwagala ejja mulaba kakati ne Katonda omina musimu. Before don't start. Kakati kyengamba kikino sikuteeka ku bunkenke sikusaba ku bunkenke because those are mockery stories according to the world but to me it is truth. I have evidence of it. Kati kyengamba wama Alice ebyo byonna byandibadde awo naye ebintu people can torture you to the point that you lose yourself in the process. Tugenda byogerako katono ezo tortures so zepiseemu zetaaga lunaku lulala nokera ku makya esibifo nekunyumiza zitole nga kati tuziba nga tobuuza gwe byakusinziirira ku live gye walabye gwe n'omuuza what happened the tortures and everything nekikuviira ku ntono how it was mukomewo enkya ku makya nze sina buzibu we naaba nkeesezza bweyogera bwotyo kubanga olaba ejjo after the live nze manyi bwe nasuze mumulowooza lunaku nzukka feesi ezimbi bwebati senkugamba nti ebintu emu bya mwoyo temujja bitegeera nze si bwe nti bwe nzuuka si bwe nti bwe nfaanana si bwe nti bwe mbeera but I didn't even simanyi sinze nalabye ng'obudde bukedde ne bukya netunula bwe bati nankyalinamu Samantha kati enkya ku makya nkukeba nogambye nti nno osobola okukera ku makya naye gwe SB4 nze sirina buzibu era osobola okujja naye nze SB4 nga tonnabagenda njala nkuwulira ekintu kimu obuzibu bwokka bwe nnina si bwanti abaana ab'ente tebamanja baggwayo kitegedde baggwayo nyina n'omusinono nyina ne receipt nyina ne receipt yiyo bagiyita mishero eyewa maama naye nga tubudde awo ekintu ekintawaanya ewa ekintu ekincunya kiri in the family ate nga family it is something wide oba okitegeera naye ng'ate ensonga lwaki ncunyizibwa nazo n'ezo ensonga nazo nazirabye ate ziri written bintu biri awo kubanga biriko ne evidence oba nkulete n'ekitabo kwegamba ekintu ekisinga okunjabya nti kino ekintu newolaba sisobola kweyabya it's because you know when your mother is in something when she's the one really like torturing you into something bro it's another case people are proud to have mothers then there is mine murdering me like literally She's the one with your kids. exactly and before she took the kids she was like kanso yasoka nakubaleeta naga kanso kendeta ngambye kanso kendeta abaana bo balabeko before all this happened
It's like she was prepared for this. And there is a whole protocol, everything written down. I've been poisoned. I've been given, like, and you know, like, it is a whole operation, Samantha. Can you imagine, like, you find your mother written operation, eh? Kuteka wansi gwe kenyini. But remember, your mom is a person mental unstable. It's because this is the last person I rely on, eh? Kwegamba bagambe batya. Ne wonder bangangezaako okujabula ebimu, biyite mbwe bati. I don't see myself like it. I've never even dreamt nga kino giyisa mukamwa kange. Okitegeera. Kiba bagambe nti emitimu tebiyitagana ku kamera. Auntie, nze last time I came, I remember when your mother. She was there for me. Indeed. Over there besides me, over there for me, I don't know, because after that, is there for you. That is for me according to the camera, and then also according to what I know now, she was there to make sure. I'm sorry, plan ezisoboze okufa kwange me to be taken down has been kintu kya planning wakiriko nekundi nga kiri written kisengeke bulungi neko kinobba anti kyenkugambye nti ebitono byade tayagala munnyonnyola biri eri kwe kivaako kubanga kale tugambe nti in my family mbeeranga wogamba kasi according to what I understand mbeera kikolimu to be born. I have everything. Cameras. Typically, njakulaga in my mother's book, in her handwriting, nga bino byempise byonna kuba nebya 2020 byonna nga biri written yabiwandika 2018 2018. Like, do you know, like, growing up and finding when your mother was already fighting you before you even knew who you were. Like, bro, it's another kind of taboo. Mama wanabi nayizo okunyiga mukubanga. Mama bwanyiga ati kyengamba mama bwanyiga. Then ngamba twesimye because abanyigira kikubanga nga mama ndidde mukasete. Ngwada kibayo wandika luli mwasembayo ngambererawe. Kati kankuwa olugero lwe mutamanya nze mama wange yavaawo nga ndi mulwadde n'agenda mu kyalo kankuwa behind the story gy'otamanyanga tulanga mama yabeerangawo waka gomanyi nabeerangawo nga ndi mulwadde naye nga nze mu bulwadde bwange I was the one providing for the home, but my mother would ask me money every day seti nazitwale wa sister wange ne batuleyo ne balya buli kye baagala. Kati ekyokulala, do you know that wetwamalanga buli kimu kiweddewo, everything was finished, she went to the village n'agenda, so it gets to a point where I lose my phone to a money lender. Money yali yampala sente before ng'omwana akyali mulwadde before I got sick. Kati money lender teyamanya bino bye nali nalwala, so I called my mother nga ogamba nti okubira omuntu asembayo mu bulamu bwo. I called her name nga, you know what, mpulira neetaaga ki ngenda neetaaga otaza essimu yange, you know, nyamba. She had yalina ente yiye yali esimbayo ne mugamba nyamba ogitunde aseeza abo abaana basanga banyina etaaza abo bagenda okujja I had cows. Kakati mama yalina ente yiye kati ne mugamba mama nsaba tunde yinte ununula essimu yange gye nalina itwoza eri gye nalina iPhone okujinunula yina etaaga $800. Ne mugamba atunde ente anyambe ampe nze nunula essimu kuweze essimu yali ya bbeeyi osingaawo kitegeera. You would get even like 2 cows if sold kitegeera. Ne tuzzaawo mama n'aŋŋamba tasobola tunda nte kitegeera. By then that was the day when natandika okukuba ebituli mu kiba mwange kyali ekituufu kubanga awo yali yandekawo nga waka mbeera nzekka. Kakati nga nno sitambula by the way. Kati
Maama n'angamba tajja kugitunda ente y'ebiki kakati enkeera ekyazigwako ezibifo. Nenziramu ng'ogamba after a day, let me call my mom. So she can she may think through it. Nadamu nkubira yagikwata essimu. N'angamba nze ente nagitunze nensasula amabanja gange ku kyalo. Sibifo mundeke. Nze kyanzijjukira. Mama, kiyinza okubanga maama. As in she sold the cow, I didn't turn up plan egitunda until I asked for it. That's why she sold it, so she can pay her own debts. Nemubuuza amabanja katoga bazeeyo n'angamba tegaweddeeyo naye era kale nkoze eki. It's like kyalinga ekiruyi. Kino ekintu saagala olw'ebintu nga saagala nzibiisa mu media. Nze kyenzijjukira. Kubanga nze kyenyinza okugamba Alice, me am the problem. Byonna byonna bijja kwetoloola nga I am the problem. Tewaliwo mama mubi. Nze mbo mubi. Even my existence alone is a curse. Samantha jjukira, nze kyenzijjukira maama banava banje nti baamulumbako. You remember? I know. Nti baamulumba kyamanyi nfuya yo gye yalimu. That's not that time. Si byebyo. Mama wange awo yankyayira. Oba. Manya ku bantu okukola kambushi ne bajja ku kyalo chairman baani n'ababanje ente bonna ne bajja nga bagala ekiralo ky'ente we kiri baagala ente zaafa amagumba galiwa Gwe bino bitu biwanvuko binene bisukka ente gwe byenjogera mbitegeera kubanga gwe waliwo ebintu ebimu byasobola okukunyumiza ng'ate ebyo byaliwo myaka gyadda nga tobimanyi nze waffe gwe waliwo ebintu byotajja tegeera. Ffe mama waffe muntu mulungi era eri ffenna abaana be era sijja kulimba. Gwe kyoba omanya nze mubi gwe kyoba omanya. Onsuubiza wabula nze mubi kubanga n'okubeerawo kwayo kwennyini it is a taboo gwe kyoba omanyi. Samantha onsuubiza nti enkyanzije ombuulire simanyi nakumanya kuba kati kemuze ne wano simanyi nga nawano ojjanosulawo ojja sulawo era enkyagenda kujja sigwe ŋŋambye tongambye nti ekyanzije kubanga bino ebiri gwe tulanga amazimu galivuga ku mugumu nze simu yange lwawo n'obubi anti kati balabe video no but when I tell you that here we are surveillanced I know what I'm talking about Alice sirina kamera gyendaba wa temuliimu webale nnyo finally someone could tell mweziri in fact wekutwala mu kisenge kyange and bekubajje I'm telling you this oh my god finally webale nnyo neyanziza nnyo omumalungu mukama akuwangaze omusajja gwo mukama akuwangaze you will never lack in your life you will never lack You will never lack. But I swear Umaru mukama akugaggawalize kubanga nze Samantha simbadde sinange gye nkiba-proving nkugambye nze newe mani okitegedde lwaki ne byenjogera mbyogera nga bwe mbyogera let me tell you something, Now this is how I live my life. How you live your life like that. Well, what could make a person want to surveillance me to this point? Kati we tugenda mu kisingo janatya. Ate the audacity, yeah, baita mugana ngomuto. We kati wamma umaro kitegedde kyenjogerako you see watching ebintu ebimu mbijabula I cut stories short and everything because what I'm talking about is real but in the simanyi even how but it's because I am highly spiritual I could tell because sina kyenyinza kukozesa with my spiritual powers nabasika bekubajje buli kaseera. But one thing I know for sure, we wabawo kamera endala ennene mu room, yesobola okulaba nti waliwo endala. At least that one, nze newe mugenda ekyo kyokka kimmaze. Wabula Umaru nkubuulire mwana ng'ogenda kugaggawala ku nsi ya Mukama eno. Watundira ng'ogaggawadde. Tasobola butagaggawala. Kati pulogulaamu yaffe. Kubanga ekyo kyokka kimpewudde omutima. Sirimu assumptions.
Samantha program yaffe y'enkyanzije tunyumye ngo tukakkanye ku budde bwawe ku makya. Zigambye n'ennyumba nze leero sisulawo. Ngenda kusula mu loogi. So ebiri mu kunyumya byendaga nkya. Ebisigadde ngenda kutugenda kukomawo wano. Ojja kunsangawo wano. Kwasi Bifa Media tugusa ensonga. Ojja kunsangawo but I cannot sleep here this night. Kwasi Bifa Media tugusa ensonga. Kubanga olaba n'ebyo byennyini nsunyeeko busunye. But that is going to be torturing. In a new bed, if I can't, there are things I can't even say on camera. And tugenda okukola tomorrow tujja kufuna wetukolera nga si wano. Yeah, that would be the best. Tujja kufuna tukolera nga si wano. Tomanyi, yeah, jamu kimwe tufuna. But is all asulano oba omwana wange alinawa. Omwana obeera naye. Kema yagenze kuyiiya, yagenze kupalapalanya. Bakiyita kukuyiiya kasika kulya. Yada agende eyo n'akola n'apoota eyo buli mu bw'abaana abato bamukato bamanyi. Wafuna yako okulya oluusi n'ajjayo n'ebbiri n'essatu. Abedi nanga ntamanyi bikuwabe. Nange Abedi simanyi bimukwatako era bambi bino obeera omuyingiriza mu bwereere. Nabanyanga sikulaba. Nze emyaka gye mmaze simumanyi na gyali. Simanyi na nnamba yesigirina. So bato mwalina bingi ebibagadda. Twalina ebitugatta then ne biggwawo. Omusajja tomwononera amaka ge. Alina omukyala alina famire ye. Don't be nebintu temubiyingizaamu bantu abamu. Mumuleke mu gundi ye. Oli twayawukana n'agenda mu maaso n'obulamu bwe. I also have my own life. So bino temubimuyingizaamu. But I think olanga munno nedda omuntu emwawukana oli Abedi alina omukyala we kitegeera wamma kati it's an insult n'omussa mu bino like ekyentegeeza nze nyinza okuba nga nina ex wange nendaba nga ex aba expired katato omwagaza osobola omuyamba bw'osanga nga alina weyeetaaga obuyambi bwo. Nze obuyambi sibusaba ba ex. Olaba namwe obuze wane eno mugwana beko nga kusaba obuyambi. Si gwonoonyeza. Nze nkunoonyeza. Weebale nnyo obusaba obuyambi busaba busaba ex. Maama kamanyiro nga kaba kali. Mulimu omuntu kulaba nga yeetaagira kumala kwenda kusaba buyambi. Naye nga yeetaaga kujja sikkoolo yo omugaye munnange oli otya. Oli bulungi. Wowe oli bulungi kirungi. Anti kati kyembuuza lwaki aba alina obeeramu omwana aliwa tetulina mwana na Abedi. Mwana yaani owa Abedi? Nze sina mwana wa Abedi. Nze abaana nyina bange abaana nze ndisinga omumaala abaana bange tebaliko kitaawe. Waba mwana we yasembayo ddi omuwa ssente z'amata bubuuze. Mubuuze yasembayo ddi omuyamba nti no n'asasula nti siringi nasembayo nze okwogera na Abedi Alice 2023 mu mwezi gwali gwakumeka ng'omwana wa myezi namusaba ekikopo ky'amata kya siringi 7 n'aŋŋamba asigaze emitwalo 2 agenda kugula mafuta guvuga agenda mu kibuga talina ssente n'asaba siringi 7 aganyabo. Abedi nze ne mwesonyiwa ne munaaba ne mmanya nti no abaana bange era nkusiba ssente. Abedi tamanyi nti no omwana tamanyi nawe yenkana sikiwanga akimanyi. Kati kyeŋŋamba kakati n'olwekyo kyengezaako okugamba nzina ekigambo Abedi sikitegeera kye mwogera. Abedi mugamba as in a bed as in because sirina kitanda mugamba kitanda as in a bed. He's willing to do what? To help you. But if he couldn't afford 700 shillings, how much can he afford? 100? What I know as gwe ate temutumanyira kundi olaba wano osanze nyina ennyumba tekuliko ssente ya Abedi. Ate olaba wamma bumala olaba nti I had tried as a woman to rebuild my life. Siringi 7 lwamulema olw'ekikopo ky'omwana ekyamata mu kaseera ayinza okuba nga teyalina Alice ku mitwalo 2 n'olusanvu kiriwo ekyamaanyi kyogamba muno emmotoka etesobola kutuuka mu kibuga ogenda ye kiki ennyo like ekisinga obulamu bw'omwana kyekiriwa. That time omwana yali addukana nga mulwadde nga sinange nkyali mulwadde yalabya ddala nga mwesibako n'anvuma kyatanvuma tekiriyo ate nga n'omubanja mubanja like literally ezo emboozi naziggala
nesonyiwa omusajja wa Bedi simumanyi simulabanga nako in fact yafa nze oyo omusajja mmanyi yafa gyali no Samantha oli ye taata w'omwana niwe kiri bakini bwe kiri baki nze mbuuza gyali zinali manyi yafa gyali naye tekigenda okubanga nosulusamuza lwamulema ogula ekikopo ky'amata tujja munoonyaako tumukuleetereko alabe ku mwana mpozi omusango gwa madda guli kumeka mu kkooti guli kumeka nze simumanya Abedi kumpi yatutta ng'omanya Abedi namukubira essimu gwe nga nfa nga ndi mu kirabiro obulamu nga bugenda omusajja yansadde akantunula mutekete munzisamu esemboozi wamukubira n'agamba gweza omusajja yandeka nfiire mu nnyumba kiro olaba bino byonna lwala 2023 nga byonna byonna biwedde muvuddewo mugenze oyo omusajja namwegayira nga yekka asigaddeyo nga nfa I swear bino binjogera screenshot nazitereka mama nyabo bwe temuleetera oyo omusajja ayina abakozi baali temutta mulimu gwe sibalimba kubanga oyo osobola okumusesebbula ayina naggwawo mu sekendi ekyo emu ng'ate musesebbula muterawo ne evidence mwe mundeko omusajja namusaba singi 7 lwa kikopo kya mwana kyamata lwenasemba okwogera n'Abedi nze obulamu bwange in fact ne bino byonna bye tulimu ne kamera eziri mu nyumba can I tell you he's also behind it mubadde mwagala bimanya when I keep quiet over something doesn't mean that I don't understand and it's not him alone dude is killing me sacrificing like Pare mundeke sawa kuyabitwe sinakujuliza. No, anti cyo kiti Samantha. Mundeke. Nti oli wabanga yetata. Ekigambo tata wabana kireke mada tata kite nga uga tata era ta kireke kiveko. Kubanga tonna kitegeera gwe bulumi bwe nina tusana bu measuring a page. You cannot measure it. Gwe olaba womusanga nga mugambe tino nga kitalenye ekyokufa kwe kubanga nze sinaba kufa tesitatusa kufa ate sirifa. Zakali temuulizeganya tomuulize. Nze simumanyi nze manyi yafa gwezijukira yafa. Kona kusimyola baba kuli. Gwezijukira yafa kati gwe simanyi bwogaba. Gugomanya Abedi yafa. Nze gwezijukira yafa. Senga omwana wako anaboza mami dadi yafa. Tata yafa. Abantu alokujja bamuzi. Yafa. Omwana wange bamuyita mwana wange Shadrack Mukisa talinawo linnya limugata n'Abedi gukulidako eri Abedi. Yakomadde okulaba ku mwana we. Omwana owani. Kale Abedi yakomadde okulaba ku mwana we. Omwana wani. Kale omwana wo. Aliwa owange. Ate otegedde wange ate Abedi amulabako ki? Negwe ondaba nze ndi mukyala Munyarwanda. Mama wange Mutoolo. Nina omutima ogutalina alina. Omutima gwawe guli gumu nti nosobola okwebezaawo nimbezaawo n'abaana bange. Mpaka era ye n'ekisikando kye n'ekigurupu kye we bamazeewo omulimu gwange. So, like literally, ye n'omukazi ali awo waliwo omukazi abeera akolerawo ku Jemba Plaza bamuyita Simaya Esther Kirabo atimba alina company bajja Simaya Spice Diko. Bali awo bonna be bamuwe. Well, let me tell you, if there is any man who is very obsessed with me, that idiot is obsessed. Zekumulira. Ate wabana wo mama danonya abaoma abalala. Ekiteza kya. Naye gwe ky'omanya kiri kimu. Nze simumanyi, nze manyi yafa. Ali obsessed akyakwagala ekitegeeza. Ate gwe olaba ali behind many scandals zempitamu waneeno. Because actually, in fact, as I look in this camera, mukulu Abedi nze naawe tukimanyi nti no you're behind these scandals. Nze siyogera. But if at all, nga ekikutta ze evidence ze nyina ku gwe, kakati you pushed it too far that I'll release it. And you know that I have evidence that will shatter down your entire clan. Evidence, you know, I have screenshots of you leaving me in the bathroom to die alone, and that is why you're scared. And otia because kakati in fact neka group ke wegatta nako ati nawo benyini kakati thanks to you I know who I am. I know my powers.
And thanks to you, you're not going to get rich on me. naye omuntu alina evidence nze mba nyasobola okugamba nti yolabako. By the way, ankubulire olaba naye ntandise episodes series za bedi ku TikTok. Nakugamba nti toddamu. Nazirekerawo nzekka for the good of my child. But for now, gotomaina tocha je pitamu. Anti nze mukama mulungi zolwairo karokaroka ize umaluye kaya asanyusiza kwa finally someone has proved some point. Nenze nkubulidde gwe bitu byempitamu binene bisuka bedi, but just okay, the thing is it's like akubanja sinka na kuwalana then nebe gatta kati ne bakuchunya nze bwentyo bwendi okitegeera. Meanwhile byebye biriwo kati abedi nasinkana mama nebibanga ngakugamba they have the same ideology. So, anyway, kati gojja kwebuuza lwaki bonna bawala nazi nedaze mubi. Kwasi before media tugusa ensonga enkya ongambye nkeere endakya tugire ojja kunkubira tunalaba wenna abandi kubanze swasula wano tujja keera tu lumerumu mu nsonga naye nga baba essimu zikubwa kumuwala nti tuzofuna solution. Babadde beebuuza Samantha abadde ki? Samantha wuno gyali. Samantha mulamu talina mulamu okujjako mulalu. Bikubula naawe ebyokugera naye nga tujja kuba nga tudda tumukwate mpola alina obulumi ku mutima, alina information gy'ayagala okuta naye ng'oba oli awo bwakukwata mpola okutuwa information eno. Naye information ulogerako nga simu zivuga. Tujja kubeera nga information nga simu evuga. Tugifunye naye wano tumusanze wabeera mu nnyumba mulimu cameras naye nga gwe omuntu wabulijjo tusobola ziraba naye nga buli wamu weeziri olaba omulabika yekka yayo kamera ziringa nnya lyeze yakalaba nyumba mwali, which means ali ku surveillance. Naye nga lwaki goza ki kinteesa ku surveillance ndiki? So byebyo programu eno tetuli gikoze kunoona linnya lya muntu yenna. Era siira lya Samantha naye enkya tujja kuludda ku makya tulabe ate mbeera eno yatandika etya era yatandika mwaka ki era egenda kuggwa etya. Ziwa and Sons batuteekamu akasente ku SB4 Media tugusa ensonga wamu ne bannaffe aba Azul Tours and Travel nabo basangibwa bokyengera tuteekamu akasente katubasiibule tusizingayo naku olw'enkya. Mbere bulungi mwera. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.